tulina mukulu Frank Gashumba nga wetwogera kati olwaleero luno ate ayabizza pulani za Yoweri Kaguta Museveni awamu eri His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi era ng'ono obusungu bwonna abujje kugumba oluvannyuma lw'okummibwa ogufo mu kabinenti empya eyafulumye. Baganda bange obusungu omusajja abujja kugumba era agambye nti Muhoozi Kanyirugaba ne bw'anaakola atya ne bw'anaakola atya bannayuganda tebajja mwaniriza, bannayuganda tebajja muwerukaminga nga werukaminga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mbu ye abadde ku nkuŋŋaana nnyingi nnyo eza mwami Museveni naye abantu badde basike abantu badde bayomba nabo buyombi, abantu badde beegayira bwegayirizi bwera y'ensonga lwaki yawadde balamu obuki obwa minisita kubanga balina ekintu awo kye baagala okuyisaawo kyataagadde kwasanguza kati nengera fenga tumanyi omukulu ono era one time mujja kulaba ng'akiyisizaawo ffe tukimanyi. Ngala munyambeko tutamuze vidiyo eno etuuke ew'omukulembeze omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi ne Secretary General waffe Louis Rubongoya nawuli omugo kikwatako nga ddala okimanyi nti oyagala enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Obadde okimanyi nti okuva by elections we zaatandika ndowooza mu 2021 by elections ezatandika ezaaliwo nga wetwabeera n'emivuyo simanyi eriya enkayana olondo yansinze oli teyansinze byewe bityo. Obadde okimanyi okuva by elections ezo we zaatandikawo paka na buli kati okitegeera nuupu tewangulangayo by election n'emu. Obadde okimanyi nti ogwo mupango oba eyo pulaani mwami Museveni ayagala kugeza kulaga bannansi na kulaga kifaananyi mu international community nti Bobi Wine takyali ku ground, talinaako buwagizi. Eyo pulaani yaabwe kimusobozesa okubeera nti 2026 asobola okubba akalulu. Simanyi oba mukiraba oyo yawangudde akalulu mu eddokolo byakiyayi kitegeera UPC ye NRM nga bwe tumanyi bulungi nti NRM yakwata ebibiina by'obufuzi byonna n'ebiteeka mu nsawo nekitwali tutulowooza nti ekibiina ky'obufuzi kiri kwalaali ekyasembayo ye FDC. Ekibiina ky'obufuzi ekiriwo olwaleero ekivuganya mwami Museveni kwalaali ekiremedde ku ye nuupu era abantu abasinga kwe bakoze eki kwe basimbye essira. Eyo yabadde selection ya mwami Museveni kubanga buli obululu bonna buvudde mabega azenga akola ki azenga abubba nga yeewa kati ku luno yaselektinze owa UPC nti yawangudde. Eyo pulaani okitegeera saagala mwerabire ebbanga lyonna mwami Museveni abadde nga ataddewo opposition eyiye era abadde nga ateekawo n'abantu abamwesimbako mu kalulu nga basasula waberi bwani nga bakatumba oye bangi abadde nga asasula okujja omuvuganya onfuna. Era mu pulaani ye yali akimanyi nti by 2021 tegenda kubeera ki opposition bonna abamuvuganya ajja kuba amaze obbateeka mu nsawo kyekyali ekibalo kye. Indeed yali akikoze naye Bobi Wine gye yava n'agwa mu kibalo kyabwe nga tebamusuubidde oba okitegeera. Kati essaawa ey'olwaleero pulaani eriwo yakukuba Bobi Wine kulaga nti Bobi Wine tasobola paka 26 mu ekifaananyi kye mulaba tukimanyi bulungi Bobi Wine kwali ku ground yaliko Museveni tekyalina abantu agula bagule bakusomba abantu bonna focus bakitadde ku Bobi Wine ku Kyagulanyi omukulembeze omulondi. Naye Museveni agezaako kusiga ekifaananyi nti ono takyalina nti agezaako kuteekawo ekintu nalayire Muhammad Nsereko ng'akitadde ku gundi ye ku akipositinze agezaako okulaga nti numbers zirimba mbw abantu abajja kwegamba agezaako okulaga nti byakiyayi
onfuna kyekifaananyi kyabagezaako okusiigira ensi nti wa mulaba ng'owamaanyi naye tali. Bagezaako okuvunza by 2026 basobole okukwata obululu bwe babubbe babugabanye ne Bakatumba oye abanaabeerawo nga 2026 kibagezaako okukola. Saagala mwerabye statement ya Beri Bwanika gye yayogera nti by 2026 Bobi Wine he will be no more, tajja kubaawo. Era kiri mu pipeline bakiruka baagala kibeerewo. So simanyi pulaani mukulembeze waffe omulonde gy'olina eri kintu kino. Simanyi pulaani gy'olina eri kintu kino. Oba onfuna kubaffe tugiraba era tukiraba. Mwami Museveni ne gurupu ye kibalwanako tukirabira nno ddala. Era Mwami Museveni njagala okutegeeza ebintu byokola tubiraba. Nofuna tumi ndaba ekintu ekyasinza okuba ekirungi kwe kuboycottinga okulonda nga kyantandikidde ddala mu parliament. Naye obuzibu bulwo buli bumu. Abantu abatusibyeko Museveni mu ggwanga eriyitibwa Uganda ye opposition yaffe be batusibyeko Mwami Museveni. Fe abalonzi tuli ekintu kimu. Ate kikwewuunyisa ku opposition yaffe eno mwana ebitunyiga ffenna biri ebimu. Biri ebintu ze tubyogera over and over again. Ebitunyiga ffenna biri byebimu. Ebinyiga owa FDC byebinyiga owa NUP byebinyiga owa UPC gwe batulimba musimanyi ki byebinyiga buli omu mwana. Byebinyiga n'aba NRM abatonotono abagwagwa Mwami Museveni kubanga takyalina bawagizi bamusombera basombere. Byebitunyiga ffenna mwana. So abalonzi tuwanga twegassi lwaki mwe mwana mutusibako omusajja. Abo opposition batusibiddeko ddala omusajja kati boycott gyendogezaako bagamba einatandikira mu parliament with immediate effect. Opposition yonna neva mu parliament ne bagirekera Mwami Museveni ne bagirekera Mwami Museveni n'abantu aba NRM. Naye ojja kwesanga tebajja kukkiriza. Kitegeera nti Joel Sonyiwa naga white fulume ajja fuluwamu n'abo abatonotono abakyakiriza mu president waffe. Okitegedde tebajja kuvaayo kubanga eriyo influence ya mpuuga tebajja kuvaayo. Okitegeera nti otunaga tu boycotting ne ku presidential level era ojja genda okulaba nga Mugisha muntu avuddeyo ku ssaawa envanyuma Besigye naye alina gwaleese. Simanyi ojja kulaba nga bazze so singa badde nga teamwork tuzire tuba kuzira nga ne Katumba oye Mwami Museveni gwabaleese tumukwata tumukuba emiggo okulaga Mwami Museveni nti akalulu tekakyalina makulu ye yaserekitinga nti gundi beera nze kambeere. Abo kitegeera Bobi Wine yeesibye ku basajja bano emirundi n'emirundi ekintu ekisinga okunnuma okubalaga bannaye tubeere united eri a certain cause tubeere omuntu omu. Abatulonda bo byegasse naffe twegatte tubeere omuntu omu tufrontinga omuntu atya nti singa tujjako Museveni tutuule tulabe tutwala tutya eggwanga mu maaso kubanga the end of it wembala nga muga nti muli opposition nga ddala mulwanyisa Museveni kugenda mutuule wansi tukkaanye ng'omusajja omuvubuka gezezaako kibateekamu abasajja abakulu bano abayiseeko mu myaka bali mu generation yaffe abatumazeeko emirembe kibalemye okupiikinga mwana kikisinga okunnuma. Okitegeera kibalemye opiikinga naye ng'ebitunyiga ffenna byebimu. Ate sijja gamba nti kibalemye okupiikinga wabula opposition baagufuula mulimu. Opposition gwe mulimu gwabwe. Tibagala nko Mwami Museveni genda emulaba bakole Mwami Museveni era nsinziira wano nga ndabula ekibiina kyonna ekigenda otondebwawo awe balabe baffe bibalabe ba Uganda kibiina ky'ababbi mu busuuti bonna abatinakyegattamu be babbi b'omu busuuti kibiina ky'ababbi kibiina ekisibye bannayuganda emabega. Ekizibu kya Uganda si kukola bibiina buli omu asobola okukola ekibiina. Ekizibu kya Uganda mukimanyi bemmwe ab'opposition abaludde ebbanga mutufumba mwana.
Project eriwo ya kubeera nti balaga nti Kyagulanyi takyalina maanyi kumubba. Oba kitegeera ye project yetambula essaawa zino ya kumuvunza kulaga nti tasobola. Naye ng'ekintu kyangu nnyo abasajja baagaana okwegatta naye ate nga kisoboka. Oba nfuna ebituluma ffenna byebimu. Wano nalabye nabe nalemu byebimu kyembadde ngezaako bagamba. Tunuulira eno mukyala wa Museveni gye yali akiikira gye yabalimba mbusimanyi eyo omukyala wa Museveni gye yagaba tukutuku. Jagaba katukutuku nga ambulance. Tunuulira amalwaliro, tunuulira amasomero gaayo, tunuulira enguudo, tunuulira embeera abantu gye balinimu side zeeyo district njirabidde. Kyokka ekisinga okukusesa nti amalo talina kye yali abakoledde. Naye ekisinga okusesa nti ate ne muwala we ayagala kujja kuddamu kwesima mu kifo kye kimu. Oba kitegeera oba gye bayita ntuŋŋamo. Kye kisinga okunyiiza nti muwala we ate naye ayagala kuddamu kugenda ntuŋŋamo. Nnyoko byamulema okukola talina kye yabakolera. Gw'ogenda kukolayo ki? Okitegedde? Essaawa zino mwami Museveni ali simanyi babakoze batya simanyi register. Kati yawadde eddokola eyo era ali mu kulimbalimba abantu nga bwagenda okola ki? Bwagenda okujja abavubi ku nnyanja. Bwagenda okujja abasirikale abatemudde abavubi, abassa abavubi, abayavuwaza abantu baffe ku nnyanja. Bwagenda bajja ku nnyanja alimba. Agenda kujja bw'atyo ng'alimbalimba abantu. Bwe simanya bali pressing n'abantu abaliroko b'oku kitundu alimba. Abantu bagenda okuba pressing nabo bafuula okubeera nti baloko b'oku kitundu bagenda kubeera nga bayinfoma. Era nga bakolebwa Museveni. Alimba. Bye bino ebirimbo bya Zenga alimba abantu baffe. Buli. Oba kitegeera. Abannayuganda muzuukuke mwana. Muzuukuke. Ekisinga okunsesa tunula mu bintu Kyagulanyi bya Zenga amulangire ebbanga lyonna. Naye tolemuwulira nga kuliko ebimu byatakoonako tasobola kukoona ku byabugagga bya ggwanga bye basima mu ttaka ebiri bye babbye. Ye ne famire ni bano baganda babato batobi biba birimu bye bali mu goldi w'eggwanga be basengula abantu ku mataka emubende. Tasobola kukyogerako. Eyo byasirika tabikoonako. Eyo bugagga by'eggwanga bye babbye golodi. Tasobola kwogera kukitta abantu kiri Kalamoja gye basengula abantu baba bakente zaabwe baba bako golodi Kalamoja tasobola byogerako. So mwana bye bino ebintu ebituluma mwe basajja mu opposition mwana bye bino ebintu ebituluma ofuna boycott efuke eberenga boycott tukyogedde emirundi mingi mwana teri kintu kigenda kubeera nga kijja mwami Museveni mu ntebe okuleka nga tuli omuntu atya abalonzi tuli nemwe mwana mwagaana omuvubuka omutagezezaako bba challenge nga tubeere kintu kimu era mwagaana. Ekisinga okuli omuliga sajja gakulu mwana opposition mwagufulu omulimu okitegeera mutulemeddeko mwe bankwe mwe mukola ebitagasa mwe mutwali tusuubira nti mulinamu ku magezi kugamba mwana olemwa okitegeera. Abannayuganda muzuukuke, Abannayuganda tuzuukuke, Abannayuganda twebereremu. Ekyabadde eddokolo eyo kirudde ebbanga nga weekiri by elections zonna teri by election n'emu Nuupu gye wangudde. Naye ate nga abantu balina ku ground teri n'eki teri n'emu okulipulesinga abaera afudde mwakiraba ekyali owekayunga ku fefeka mwakiraba ekyali ekoyima mwakiraba mmenyi wandekewa omunfuna baagala kumufeezinga out kulaga nti takyali ku ground baagala mufeezinga out batuukirize ekigendererwa kyabwe ekya 2026 okubeera nti
tewali opposition mu Uganda. Abo bonna basajja abo bonna opposition eyo nebaddewo nga nkadde babadde nga bakolera Mwami Museveni. Essaawa zino ekibiina ekiriwo ekiri ku muzuuli ekivuganya Mwami Museveni ekigamba olimba ekyayisiza Mwami Museveni ye Nuupu ye Kyagulanyi abalala bonna balimba abayaaye. Abasajja bakulu twegatte baganye ogenda okulaba okulonda yakutuuka Mugisha muntu badduka speed babesije baani badduka ku speed okukima empapula mwana. So byebyo kansubire nti obubaka bugatambula butuuke. Ensonga yeeyo ndowooza ebigambo mubiwulidde. Pulaani za Museveni muzirabe zalina eri His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Naye naffe amaaso gaffe gali open nnyo era nga twongera okujjukiza Mwami Tebwa Habulu wamu n'akabinjako nti munnange ne bannayuganda bali open amaaso gaabwe maggule. Tulowooza nti nno ofuga beebase batunula buli ku makya ate buli woogenda maaso n'okututulugunya naffe twongera okugenda maaso n'ofuna tactics ezigenda okujjako era nga we pray nti one time our dreams will come true tufune ekituufu kye tulina okufuna kulwa Katonda n'ensi yange tumanyi nti tujja kufuna ekituufu kye tugenda otambulirako.